amalo gagenda kukuleetera ebizibu. Si gwe asoose okutunula mu kamera. Yisima osisinkana President Museveni. N'otandika okujja mu kamera n'oyogera ebintu ng'olinga omuntu ali amazzi. N'otandika nze ndi SFC. Ani yakuwandika mu SFC? Nti nze simanyi bampadde simanyi radio call ng'ogirina. Yisima n'otunula mu kamera n'otandika abantu basse batono tukyatta ffe bannannyini mundu tulina ssente simanyi nnannyini buyinza ffe bannannyini kooti. Yisima wakola video mu November wa last year ng'abantu bafiiriddwa abaana baabwe. Video abantu bagisaze etambula ku Facebook abantu abagirina bayinza okuba basukka 1000. Kati ondagira ng'ovaayo ng'ogamba otya bye musiriwala. Musimanyi it was political hype. Bonna ba politicians bakola bwe batyo. Yisima kiki kyewafuna mu politics? Olinamu kyewafuna? Olwo ba MP abagabana ssente buli mwezi bo bakole ki? Lwaki bo tebayogera bya kisiru? Igwe ataafunayo wadde akasenya. Lwaki ebizibu kakati gwe impact zonna zigenda kukwata? Yisima njagala omanye nti guno omulembe gw'oguwaana nti gwa digito. Kituufu gwa digito. Abaana abasomye bangi. Oyogera ekintu abaana ne babisalamu ne babitereka. Ne bw'okola video ne bw'ogijjayo abaana bajja kugisigaza. Yisima njagala oyogere mazima oba bannange Yisima alabika ate kakati n'atuula ku board ng'asisinkanye bamaketia aba kampuni nti tuze kusaba kalangu nga mulimu omuntu eyavuddeyo ne yeekolako video nti eyatta ddanizi ku mapeesa. Business agiyiye olw'obusiru olw'obutategeera. Yisima ne bw'oneekaza emirundi mutwalo emirundi 1000 ne mwami Nsereko looyawo ajja kutuuka ekiseera akutye yeebuuza agambe nti no nze member parliament bandaba batanga I associate n'omuntu yakoze video bweti. Abantu ab'ekitiibwa bajja kukutya. Yisima nze nteekawo ssente tosobola kusaba visa ne bagikuwa. Toina woyinza kusaba visa ne bagikuwa just because of stupidity and kwegamba amalo. Golowooza ntino buli muntu yenna kamera agitunuzzaamu buli muntu yenna Yisima bamuwaana. Yisima kankubuulire kino. Abaana bonna abalinga ne Bobi Wine nga batandika okuyimba balwala sirimu ne bafa abamu banywanjaga ne bagwa eddalu. Maalo. Kyokka ye Bobi Wine nannyini kintu ayongera kwambuka. Abaana abatandika ne Bebe Kulu baagwa eddalu ne bafa. Ba Disnuts. Abaana abatandika ne Chameleone baafa. Maalo. Igwe okulowooza nti President Museveni atufugidde emyaka 35 nti gwamumanyi ennyo olw'okuba ofunye ekifaananyi naye. Ago maalo. Gego okubeera ne Bobi Wine, gego okubeera ne Kamiri, gego okubeera ne Bebe Kulu. Nolowooza nti gwe akyasoose okwogera ne Bebe Kulu. Yisima njagala omanye. Yisima njagala omanye. Gwe kennyini ekyamu okimanyi. Obeera eyo nga contacts ezimu nze nzikuwa. You contact me nekuwa contacts z'abantu b'oyagala e Uganda. Ne lwaki nze seeyisanga ggwe. Yisima mwatambula ne muve Stockholm ne mujja mu kibuga kyange kino kye mbeeramu nga ndeese maama Fiina. Lwaki nze seeyisanga mmwe ate nga nze namuleeta wano. Kuba nze ebintu nabiraba dda nabikuliramu. Okay? N'olyoka watandika waliwo n'abantu abatandika ogira kale ebimizaya labayo maama Fiina najja ate n'omufunira omusajja kale gwe alabika yajja Sweden nga gwe gwayagala. Nze nalaba dda abantu abalina ssente. Mbadde n'abantu abalina ssente bendaba mikwano gyange. Ne gwe Yisima n'ofuna
isimu oli wakabi ofunye message eva mu America nofuna kukubira simu ava Turkey nofuna kukubira simu ava Germany no wito wakabi bigenda kuleetera ebizibu kati isimu oli mu misango nga 15 ogenda mu kooti tuli mu kulwana tulabenga isima omusango gwa 15 aguvaamu ate bayongeddeyo guno nga gwe yogerera nti watta omuntu isima njagala omanye just mu mwezi gumwe mabega lake yakutwala mu kooti kalebule ku myaka gy'olina ku Facebook wakamalako emyezi 3 emyaka 3 lwaki yadimiza yamazeeko emyaka ye tebamutwala mu bintu ebyo isima n'otuuka ku sayidi ng'olinayo fayiro 9 gwomuntu yakamala ku Facebook emyaka 3 olina fayiro 9 kati wongeddeko yine e10 lwaki agomaalo bino bimazi bijja ne kamera ne bikutunuzaamu byo byagala kukulaakulanya YouTube channel byagala kufuna sente za YouTube bo bakutega n'aleeta ekiroozi n'aleeta ekintu gw'okiriyakitingeko nga gwe kikwata naye olw'okubanga ebintu obiyingiddemu bukulu tosobola kukimanya ati noono ale mukunzanya kanneemu kanabbiri reverse psychology jajja ichuli abantu bagenda kukuwaana wana ababatategeera naye gwe ogenda okumanya era gwe omanyi ssaawa zino kyoyitamu okugjawo ekigambo nti watta Danizi ku mapeesa nkulaba ku buli TV kati osirwa ku buli TV kyoyogera weerwanako naye gwe omanyi kyogenda okuyitamu naye bano abasiru kabakuwaane nalabye n'abantu simanyi muleete vidiyo basite muleeta vidiyo enamba bagireete ekyo bakisaze mwani bakisaze mu vidiyo ya Edi lwaki bakisaze mu vidiyo ya pengepenge yegweweka gwali ku Facebook Danizi ku mapeesa wali omumanyi olina omuyimbi gw'omanyi olina omuyimbi gw'omanyi amaalo n'okulowooza nti noyagala simanyi you want to outshine kigenda kukuleetera emitawaana ekyo nkikubuulira amazima bakakensa si basiru abamazeeko emyaka n'emyaka nga teryamunoonya ekyo nkikubuulira amazima njagala otunuulire byonna byonna ku YouTube channels zonna ani gwe basamoninze bonna bakuteeka ku YouTube ne sibe bakukema oli naleeta ekiboozi nti owange ne Bobi Wine omwogerako ki omusajja omukulu wagenda n'okola vidiyo n'ovuma abaana ba Bobi Wine abaana abato bamayina n'obawemula buli kika kya kigambo ku nsi kuno n'ovuma omukazi Babi atakwogerangako atayina munnayuganda yina gwe yali agamba ekigambo kyonna mu nsi muno ekimutyoboola n'okeera ku makya noweesiriwaza nti yali hype ya politics bonna ba politicians babeera balalunga ggwe n'okola vidiyo ngo abannange neetondera Bobi Wine yali political hype bonna be batwe babeera ye gwaki asoose okubeera politician mu Uganda gwaki asoose okuwagira ba politicians njagala nkubuuze Isima wali Sweden bannange mu nsonyiwe abantu nga bano bayisima bw'otobawemukira Isima Sweden wavaayo mu bulungi wasiibula Isima osobola okulinya ekigere kyo mu Sweden tomanyi kyakujja Sweden lwaki ekintu ekyakujja Sweden tosobola kukireka Uganda lwaki ekyakujja Sweden ne Uganda kyoddamu Isima tomanyi kintu kyakujja Sweden
Yesima Sweden wali omazeyo bbanga ki? Bannayika mbabulire, Yesima Sweden yali mupya. Tali ngaffe, nze mmaze emyaka 10. Yesima Sweden ali mu myaka we yaviirayo ng'ali mu myaka ng'ena 5. Naye Yesima njagala nkubuulire, nze ndi mutuuze we Sweden. Ndi mu Sweden. Naye lwaki sisobola kukola bintu bye wakola ebyakujja Sweden? Olowooza ndi musiru? Oyagala ngende ku TV Yesima male kubyogera ku TV olokoddemu amagezi. Oyagala male kubyogera ku TV olyokoddemu amagezi otegeere nti n'ensi ekutegedde. Yesima nkubuuza, osobola okudda Sweden? Kati no nze kambabuulire ekintu ekyaddusa Yesima Sweden nze naliwo kweyo show baali bagita simanyi psychronic show, simanyi psychronic ki, Sharon yali agitegese. Fahadi oyo Tariki Fahadi abeere Yotebore ye yantwala mu show. Omenze sibigendamu. Naye ekintu kye wakola okay, sijja gamba gwe kye wakola naye okimanyi gwe kuba yensonga lwaki wadduka. Ebintu bye mwakola ku olwo osobola okulinnya ekigere kyo mu Sweden. Banno bo wali nabo bali luddawa. Banno bo wali nabo bali luddawa. Yesima manye ennaku yo ogenze Uganda ne bakwagala ne bakuwera okaaminga kozesa omukisa ogwo. Omwana bw'asobya omuzadde amugalamiza n'amukuba embooko. Si wakuba nti aba tamwagala, embooko zimuluma. Yesima nnoonyeza engeri y'okutereezaamu egenda embula. Esigadde yakwabya byama ku mpewo ku ma-TV. Osanga bw'onoowulira abantu bwe banaawulira ebyama bye wakola osanga onoofunamu akaki. Kuba nnoonyeza engeri y'okutereezaamu embuzi. Weemanyi nti wa kitalo. Yesima tolina by'obuulira bannayuganda.